Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe onokulanyira tunuulira ebyo omukyalo oyo anyuma okukola ebyo eby'omubuliri byateekeddwa okubeera nabyo. Omukyalo oyo agenda okukunyumira gw'omukyala ng'oyagala omwami wakunyumirwe kwegamba omwami akwebakeko agambe nti oli musufu oli wanjawulo mu bakyala abo abalala bino by'oteekeddwa okuba nabyo. Ogenda kubeera musufu nnyo omusajja anaakwebakako ajja kuba tayagala kkuta, ajja kuba tayagala kufiirwa. Beera ng'obiwuliriza bigenda kuba 5 ng'ekisookera ddala. Omukyalo omuwoomu, omukyalo ow'enjawulo mu buliri ateekeddwa okubeera omuyonjo, kyekisookera ddala. Ekyokubiri, oteekeddwa okubeera n'amazzi ago agaseereza ekkubo. Buli w'obeera n'amazzi ago agaseereza ekkubo nga tokala ebiseera ebisinga, omukyalo oyo bw'atyo aba mukyala muwoomu, abeera anyuma. Omusajja wakufuna aba tayagala kufiirwa, aba akulaba ng'oli mukyala wanjawulo. Kikulu nnyo kubeera n'amazzi naddala ago agaseereza ago, ge mazzi agabeera amakulu mu nsonga ezo ez'okwekola. Ekyokusatu, abasajja abasinga baagala nnyo abakyala abo abakyalira ensiko. Ebiseera ebisinga omusajja ono wasanga omukyala oba omuwala nga yakyalira ensiko nga yasika yeewuunya. N'olwekyo abasajja baagala nnyo abakyala abakyalira ensiko. Ekyo w'onaaba okikoze kijja kuleetera omusajja ono okwagala, ajja kulaba ng'oli mukyala wanjawulo. Ebiseera ebisinga abasajja be mulaba abo balina abakyala ewaka, naye abakyala abasinga tebaasika, tebaakyalira nsiko. Ky'oba olaba ng'omusajja wakufuna ng'olina ebintu byo nga byawera bulungi, ekyamazima yeewuunya era abeera ajja kwagala, abeera ajja kulemerako. Kikulu nnyo ekyokukyalira ensiko. Tugatteko n'ekyokukola saaviisi amatama. Ettama ly'obeera ng'oliteekako babeera ng'olikuumirako. Ekyokuna, okuyimba ng'omusajja akuliko. Abasajja banyumirwa nnyo abakazi abayimba. Mukitegeera bwe ŋŋamba okuyimba ndowooza mukitegeera mu abakyala. Ate ekirala bw'oba oyimba teekamu ebisoko, beera ng'owaana omwami wo. Abasajja baagala nnyo abakazi abayimba. Buli w'oyimba omusajja ono obeera omuzzaamu amaanyi. Buli w'oyimba ng'oteekamu ebisoko ng'omuwaana, omusajja yeeyongera amaanyi. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera ng'oyimba. Bw'oba oyimba fuba okulaba ng'oteekamu ebisoko. Kijja kuleetera omusajja oyo okunyumirwa ng'akuliko. N'ekisembayo okunyeenya ekiwato. Ekyo nno kikulu nnyo 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 mu abaana abawala abakyala. Kikulu nnyo okubeera ng'onyeenya ekiwato. Kiba kya bulabe okwebakawo n'okuba ng'omugogo n'oba ng'omuntu afudde. Kiba kyetaaga n'obeera nga weenyeenyanyenyamu kaafazaali. Abasajja banyumirwa nnyo, baagala nnyo abakazi abanyeenya ebiwato. Kijja kuba kizibu nnyo okuleka olw'ensonga nti osanga abakazi batono nnyo, osanga abawala batono nnyo abategeera ensonga eyo ey'okunyeenya ekiwato. Byebyo bye njagadde okubeera nga nkubuulira. Beera ng'obitunuulira, bw'oba obirina kijja kuba kirungi nnyo, ojja kuba mukyala mulungi nnyo. Bw'onaaba obirina n'ofuna omusajja n'akwebakako, kijja kuba kizibu nnyo okulekawo oba okusuulawo olw'ensonga nti ojja kuba mukyala wanjawulo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.